Abantu bangi abandyagadde okulima n'okulunda kyokka ne balemererwa olw'okubulwa ettaka oba ekifo we bakolera. Waliwo n'abo abasalawo okulima ku lwabwe wadde ng'obusobozi butono nga bamugamba okugatta n'abantu abalala tebaagala kukiwulira. Gwe alina endowooza ng'eno osobola okuyigira ku bakyala bano ab'omu disitulikiti y'e Kapchorwa anti bo mu kwegatta mwe bajja amaanyi. Bano basalawo okupangisa ettaka lya kitundu kya yiika emyaka 5 egiyise balima nvandiirwa. Ekirooto kyabwe kigenda kutuukirira kubanga batandika na kitundu kya yiika kati basobodde okugula yiika 3 n'ekitundu kwe balimira. Women were being used for labor, and when the produce is ready, it belongs to the husband, and how he uses it, the women did not have any say. Kuno ku balimira ebintu eby'enjawulo omuli karoti, emboga, ennyaanya wamu n'obutungulu. Bakozesa amagezi ag'enjawulo nga basimba ebimera bino omuli akatimba k'okubika ku nasale bedi okusobozesa kye baba basimbye obutakozesebwa musana na buwuka. When you're inside right now, it's cold, so it helps. It removes the too much sunshine. Abakyala bano bamawanga ag'enjawulo nga bamu bafumbo nga bamu babufaamu. Florence Busheke nga nzaalo y'Ebusoga yafumbira Kapchorwa mu myaka gy'ensanvu. Ono yennyumiriza nnyo mu kulima okw'awamu. Olw'okuba abakyala twali mabega nnyo. Naye kati twesobolera okwerimira enva zaffe ne tulima buli kimu. Olima bukabeji bwo n'ofunamu akasente ko n'olima buli kimu. Omwana n'agenda essomero. Tulina kati abamu abaana abali university. Olw'ensimbi zino ze twewola mu bintu bino bye tulima. Bwe bagamba nti alina yayongerwako na bano ekitongole kya Action Aid kyabasuula omukono ne kibazimbira ekyuma ekifukirira ebirima amazzi. Kati basobola okulima okumala omwaka mulamba nga tebayimirizaamu olw'omusana. Tulina emipiira gino tusumulula ne giyuwirira. Drip irrigation is very good because it economizes the water, unlike this overhead which just throws water everywhere. Embeera eno efudde ekifo we balimira okuba enjawulo ku nnimiro endala eziri mu kitundu kino. Twatugidde mu kiseera kya kungula karoti na mboga era nga bakolera wamu okwanguya emirimu. Okwawukanako n'abalimi abalala mu kitundu kino bano bikunguddwa babyongerako omutindo nga tebannabitunda. Ekifo bakolera kino kikuumibwa nga kiyonjo ng'olina okwambala ovulo n'okunaaba engalo okusobola okubaleetera obuzibu. Guno gwe mutendera kati wabaziwatirako ebikuta oluvannyuma ne bazisalaasala bwe bazitera ku nsaniya. Mu kifo kye kimu omusangi wa dryer gye bakozesa okukaza karoti zino. When our food is drying, we are actually supposed to keep it closed so that there is no microorganism which contaminates our food. That's why you see us putting these protective gears, even the mouth, even talking should not be there because we want to produce very hygienic food. Oluvannyuma lw'akaseera akagere nga zimaze okukazibwa bazijjamu ne bazikolamu obuwunga ekintu kye bagamba kibaleetera okuzifunamu nnyo era bazipakira ne bazitwala mu maduuka era ng'abantu mu kitundu kino eky'e Kapchorwa bazettanira nnyo. And you know vegetables are perishable good. It's better for us to solid dry so that it gets a long shell life. Abakyala bano bongera okukkaatiriza enjogera egamba nti agali awamu geegaluma ennyama. Ivan Kimuli Kikozi, NTV.